Kikyo tutandikira awo omugenzi Sobbi yafudde olunaku lw'ejjo bagamba mbu abantu be baamusse. Sayinza Sobbi Twogereko nnyo. Ekyatuuse ku Sobbi ekitalo nnyo ddala nti kuba abantu kale okufa kwa Sobbi batandise okwogeramu nnyo ebigambo sitooli era nga bw'omanyi naye nga omuntu akaseera kaba katuuse nga wakugenda aba ajja kukola ki? Abajja panuwa. Kati jjo olunaku lwa jjo Sobbi Mukama Katonda ndowooza yamujjudde yagambye nti Kibanda essaawa obe ng'okola ki? Ng'owummula. Kitegeeza nti newandibadde ne watandifiiridde eyo gye yagenze eby'amataka era yandibadde ategukira wa wonna olunaku lwandibadde lwatuuse nga lweru. Okitegeera ndowooza. So ensonga ya Sobbi okuba nga yafudde wadde abantu abamu omukutu bagitaputa bulala n'agamba nti alyose nga tetunnatuukawo awo. Sooka tunyumizeeko katono ku Sobbi. Kiki ky'obadde omumanyiiko? Sobbi nga nze kyembadde mumanyiiko tembadde simumanyiiko nnyo kigenze wala era jasi nti namuwulirako emabega eyo we yavaayo awo namulabako akatambika awo nga bamubuuza ku ebyo engeri gy'attamuko ku bapipo ne beesudiyasudiyamu kale nga bakimubuuzaako nti kyekimwafekitinga mu kitayiro we naye awo natandika okujja nga mugoberera kati awo abadde yasirikamukko okusinziira ku mabega eri we byali biki bisitooli ebyo kati abadde yasirikamu kati nazzemu okuwulira nga Kibanda ate abamuteeka ku mukutu nti baakoze eki? Baamunyize. Kituufu kye kyamusse? Entuuko ye yamusanze naafa. Yeetomedde n'entuuko ye naafa. Ate kati nkugamba iki? Kubanga era olunaku lwabadde nga biki? Kubeera gwe tolaba ku social media balaga nti jambiya simanyi bamutemyetemye. Kale wadde era bibaawo kuba nti n'empologoma banjovu esobola okufaamu kasitayiro akatinitini naye nga byonna n'essaala wadde abasaabaasaba bagamba mbu nno simanyi yalyose n'agenda simanyi abadde atulugunya simanyi biki naye tebinya okusalira omuntu omusango kuba naffe mubamu ebizibu bye tukola tubamu ebibi bye tukola tubamu biki naye tetulina nnyo nnyigamu omuntu aba agenze ebiseera ebisinga ebibi ebibaddewo bibe nga bivaawo ati kubanga gyemanyi nti wadde ali mu koodi ezo nga bwe boogera nate waliwo n'ebibi bye yakola ki n'ebirungi bye yakola kuba kati mbaddeko ne ku mukutu wano nga waliwo abanyiga olwamuwala we okuvaayo n'agamba nti taata we abadde mulungi nga bayiba muwala we agambye taata abadde mulungi nga abonga bulungi n'abantu nga n'abantu abatalina byakulya abawa naye abantu nga bavumye omwana mu comments awo. Kati ekyo nakyo kindaze mbu abantu baba baki teri muntu ayogera ku kintu kirungi muntu kyakoze ekirambi tunuulidde awo ne mbiraba naye nga era mukazi wattu olwafite ebigambo ebyo tebirina nnyo okutematema oba muziiwo kuba kati era bakyayogera era bajja kwogera ate tebajja abajja mumala babiveeko n'ekyo nakyo kizikire naye ng'abantu tebalina omumanya nti omuntu aba akoze ensobi ate waba avuddewo ate temukuba nnyo nnyondo kuba naawe ensobi z'oba okoze naawe ozimanyi wadde obeera wekka teri aba akutaddeko nnyo. Kyengezaako okugamba ku ssojja waffe oyo kubeera muntu naye muntu nga ye ate n'ekirala nti Mukama Katonda aba n'ensonga lwaki omuntu aba akyamutaddewo nakola ebyo by'aba akoze nemulabanga ebikyamu nemulabanga ebirungi Mukama Katonda yatuuka n'agamba nti Kibanda leero gwe ssebuuza ng'okyaliko neewange okiyandiza kitegeeza aba konkonye nga leero obuuge naye kwandibadde kuseerera kwa Sobbi yandiseerera yandibadde alina kuteguka kuba lwandibadde olunaku lwe kulofiiti so ku nsonga ya Sobbi ya Mukama Katonda kulofiiti Mwami Waswa kyalibadde kyavunaanyizibwa bano abamenyi b'amateeka okuvaayo ku social media neyewaana nti neenyumiriza mu kutta abantu nga Sobbi kyabadde agamba. Ekyo tekinyuma kwabadde avaayo neyewaana mbu nkuba abantu kati ate era kale era kati era ezo sitayiro ate abadde nga ate yeewa kamera okwemulisa kubanga bw'ovaayo n'otandika owanika omukono nti bannange nze nnamba emu ate nga tebakulaba nga nnamba emu n'otandika okussa waliwo ebintu ebimu nga
si birungi kubanga kimuntu olwalaba nti gundi avuddeyo ne yeewaana kitegeeza ate gwe aba tandise okukulabiramu erementi ate endala ogambye nti nze nkola bwekiti ne bwekiti kitegeeza tukwatwako so kale n'abantu ogamba nti nabo abantu abo si banenya okugamba nti yabyose n'agenda kubanga ate naye waliwo yavimbangamu n'agamba nti kakati ate era kyekyo so what goes around era comes around. Waliwo ebadde bigambibwa mbu akolera NRM era musajja wa gavumenti w'omunda eri sitayiro ezo nja zinoonyerezaako sitayiro we sijja gendayiko njamala kwogerako ne ekigiraagiramu naye nga awo simbadde sinnabikulawoko bugambo ki bw'abavubuka bano abenyigira mu mulimu w'amateeka ng'ate bakyenyumirizaamu anti kakati abo bakatira ova kwakatambula akagambo kembagambamu abenyigira mu bumenyi bw'amateeka ate nga babwenyumirizaamu babusaamu nti ebyo byakidaawa ab'ensonga gwazikomenye etteeka ate novaawo ne weewaana kitegeeza oba olina ate gwolese ng'omutima ogumenya olw'ensonga yaba asigadde agamba nti ate oyo waba akola buti n'atagambwako kitegeeza n'eggwanga liba likoze eki liba lyesunsula ebireetera eggwanga okubanga libeera bweriti eba nga bibaamu okuyomba nti oli aba alabye nti oli bw'akola kino bwekiti kiba bwekiti kyebamugambako okusuulira ndowooza abanga agamba mbu eri y'ejjambo ki eba kyepi so ekyo ekintu kibe nga kirikirira nti ebintu ebimu tubikola ndowooza obunsi waliwo ebitusindiikiriza olw'embeera twesanga nga tukozeemu ebintu ebimu ez'accidentale ezimala gatuukawo okusuulira ndowooza naye ate ensonga bweba ezinga okoze ekintu nga si kirungi ate vaayo neweesudira kuba kati nze singa onojja n'okubamu kirayita ate nenkusanga ku ssuuti ng'ogamba mu kibanda namuwadde nange wenzirayo besi ngamba ate kibanda nga yeewaana nnyo kitegeeza nange mba nnappanga mu panzi vako ndabe nti kibanda malawo ntya amawaazi ago so kibanda emizannyo egyo egiba gibeerayo ate temubeera nnyo mu kamera jasituuka okubuulirira kubanga kiba kinengeri kikontanamu banaffe basujja bafe nga tumalirizaako y'ensonga Zebula yafa kwa naye yali kibanda kooki Zebula ne Sobbi naye afudde naye adde kibanda kati waliwo bano abeerimbika mu bwekibanda bano nga bali eniskiini bano bubaka ki bw'obawa kuba Ayogedde ku kibanda ali eniskiini waddalasi erimbikamu kibanda bya ddala ensonga yii kibanda atalina mawaazo atalina mutabu one love mutima era sojja wange ddala walijasi yababaawo abawasira ku sayidi ye nga yenskiini kubivakuvaka era nga bibeera ku social media naye tetugamba profit musical era kyekiriwo Kwasho Festival nga 31 tukyali ku style ezo zonna ku basojja waffe wawalula kubanga kibandira abamulabamu amawasi bangi omukaka nnyo bintu jasitoa kubanga mututwala tugenda bagulira omuceere mukute mubongote tubayiteko nga David Lutalo. Okay, nga tumaliriza ku Lwokuna gavumenti yayise abaana ababeera mu ghetto nga tegwa kikulya mu kawala wano labisa baba mugendayo nkya mugenda sinkana President Museveni President of the Republic of Uganda ababawa amawaazi ate kano kakabagambye the president era nze nakula manyi president era namanya amanya asatu era n'enkyukakyuka togyetaaga kati nze enkyukakyuka ekyulya gwe kenyini gwe weekyusakyusa nebiri biryoke bikyuke so Kyagulanyi tomwetaaga okyagala Museveni kandi kakati bagamba nti gondera gavumenti eriko
osanga ate eryo eryagala kubanga kati gwe bulwanoyagala okuleeta amawaazi omwene eriko okiwulira eri tojja gisanga ate eri tojja gisanga kitegeeza kibanda tereramu olw'ensonga kati ebibaka ebikambi ogereko kosalese ebintu obinoonyereza ennyo kati abasajja nayewulidde babayisiza nakasente nnyini 10 bagende beesaaliise kweyagala bweyagazi naye nga nabo bagamba bankyukakyuka aba opposition tegeera naye kati bwegambanga nti omuntu afuna miliyoni 20 ng'emutu ne bamwongeraho n'akavako bwe kati tayimirangayo n'ateesa n'agamba nti abatemeko kati kasente kaffe ke tufuna abatutemeko miliyoni simanyi bwe ziti tusigale nga tufune miliyoni nga 5 zino endala zigende bantu baffe zigende mu malwaliro bo kibafaayo okuffe okujja eno kutuvimbisako okututeekamu embeera wasika bakuddamu embuto zaabwe nga bakusenga bajja eno tebanayo omusajja alina amawaazo omusajja abala bino nabiki bwebaddayo eri ngaolubuto lukola ki luzimba ngaomwana asoma bulungi nga n'eddwaliro ligenda mpolampola enkya mugenda kukola ki anti kati obadde ontuttemu nnyo eri naye kati ndikunaku lwankya President Museveni agenda kujja nti ambasada w'eghetto mu Kasubi Parish President Museveni yatuyise abaana ba ghetto ekkololo enkya ennaku z'omwezi nga 2 ennaku z'omwezi nga 2 kankunoonyezeko wano ne kaposita nako kalabi ogenda kanteerako awo ennaku z'omwezi enkya nga 2 ne wano era okakwatirawo essimu ejja kalaba ekawalaga ekibanda yatuyise ennaku z'omwezi nga 2 olunaku olwekya Ghetto Soldiers tugende kololo ekibanda twagawunyisizaamu nze n'agawulira olwagawulidde n'agamba nti abakibanda abajja okwegaddala mu kwegatta mu byuvaamu President n'akugjayo owe speech obogenda kwogera bigambo ki ng'okiikirira bannaghetto omugamba bugambo ki ng'akulyawo mu maaso kakati omukulembeze waba mpisi agamba jangu oyogere ku babaghetto biki byogenda okwogera ebintu byengenda okwogerako sojja bingi nnyo sookera ddala mukwegatta nga ffe abaana baghetto kulwenkulaakulana zakisinzira nga bomanyi nti ngenina omugamba tubadde tusuuliriddwa nnyo mu misitalo gye batulabiramu batulabanga abayaaya ababbi batulabanga ababbi batutuuma buli kintu kimu ebimu ebituleeta n'okutufuusinga okubanga tubikola olw'ensonga osanga oli mu mudongo n'akuyitako n'akulabanga ate agenda omunyakula ate nga si byoliko oluusi n'eyala yeekukuba ogenda okulaba yeepima okitegeera ndowooza kati so batyo kati nga nze ndi wali mu maaso geeraba ebikungu nnyo omugamba esinga kuba nkulaakula kyekyo kwasigenda mugamba kyenji nze era kyenji siriki naye nga n'akasente mukeetaaga kati yenkulaakulana akakasente era aba agenda kava kubanga era otuuka ew'omukulu akuyisa ekkololo n'emmotoka abampadde Kasubi Parish na Costa 3 ezigenda otwala abaana pasipoti wabwere yabisasula ani abakulira anti kati era nga nze yokuno yegwe komanda nze komanda mu Kasubi Parish ate nga ne mu lubagani naye akavako nga tetuzikwasaganyamu ne komanda waffe Jackie international level Jackie ono yali abeera pasitayiga ngalo Jackie nakalema Jackie tukwasaganya era eruutu paka kololo olunaku olw'enkya tugenda okuba nga tusisinkanye omukulembeze ku ssaawa 4 byakulya byakunywa byaki byonna abakaluma abaganya abagakolaki tugenda gasirya ku lofiiti omukulembeze tumugambe byaffe tumugamba n'ekisawo tuveeyo nga tukifunye